Hello, mwasuze mutya abalungi abali ku munyo. Olwaleero nkeredde mu modu nga njagala kukola ku lugambo mu mwagunsiiwa. Naye sigenda kukola lungi. Sigenda dukolera ddala naye kantumire. Njagala kutumira Metron wa Church Girl Camp bwe twali. Metron oyo. Waliwo ebiseera bye yakambuwalanga mukko. Pastor Nakimuli okutumiddeko nnyo mukwano. Waliwo wakozesanga obukambwe naye kale tugenderaawo. Wangamba sikugeya nnyo naye omanyi eyo position gye yalimu singa teyakozesaamuko kwogwo omukono ogwokukambuwalamukko bakafaananyi nga yenze Metron mwanisanze ntudde manju nkaabo tewaali bisobodde n'akamu wali osaanamu maje yakola omulimu gwa ttendo nnyo yatujjamu abantu tusiima Metron waffe twasiima tusiimira ddala tukyasiima twagala olabe ku bibala ebivudde mu Church Girl Camp eyo ate bigenda kujja nga bingi bizinesi zigenda kutandika ate abantu bafumbirwe kwegamba bingi njagala kutumira ne Chiya w'abakadde b'ekkanisa abaaliyo buli omu nga buli tiimu wamu agwayo omukyala Uwera oyo buli wamu nga talina kyeyagala kukola lwakuba alina byeyayiga yenyigira mu kola icing sugar naye wali musufu nnyo buli wamu twamufunamu naye twakola babiri nga ffe tuzunga buli wamu twali emmere eya buli omu tetulina kye twafumba piraawo tetwafumba ne tulya ey'abalambu twagala kulaba oba bafumbye bulungi kumbe ku ttiimu eyafumbye bonna baatumye ey'abakadde b'ekkanisa kubanga tetwalimu kati naffe ntuyita mbana ne tubagamba mutwe tuwulire oba emufumba biwooma mukola ki musala competition kumbe kekali akakodyo ndowooza yaba mu mpombo zokka naye empombo temwakikola banga buli omu yalya lulwe empombo kyali kizibu nalya oluwombo nange bangamba abantu mwalina ebifi bibiri bisatu oluwombo lwali luwooma nze nali siryanko luwombo luwooma wagamba togenda kuddamu kujoogebwa kibuga wadde naaka nze kangula endagala nzireete kati ndi kafulu nsobola okwesibira oluwombo amiina nnyo nafunamu era Mr. Kisaaki addako pozi kati omwami batatwala linnya lyo ye kakati lwaki omuyita Mr. Kisaaki okimanyi waliwo abantu nga baakola amannya kati omwami agenda okujja erinnya ly'omwami bambirirwawo okukaaca okukwata kati nga kangereze Pastor Imelda Namutebi erinnya lya kkula lyalwawo kati ate waliwo abamu ng'amannya bagakoze balina baami bwe baawukana erinnya zibu lyakujjawo Jackie Ssennyonjo Julie Mutesaasi Fiona Mukasa naye oba ekyo kaleko naye omwami okubeera nga erinnya lyo liganya okukala ku mukyala wo kizibuzibu kiringa omulamuzi Catherine Bamugemereire linnya lya mwami erirya mulimanyi ffenna tuyinza oddinoonya wano ne libula maiden name eyinza okubula nzibu so kati bwekityo bwe kiri naye gwolirake eyo tejja kubula gonna tugooge gonna naye lirye limbikka so sirina bwempona tubaniriza nnyo ku programu yaffe olunaku olwaleero tubuuzaako ku bannakawere bw'oba wakazaala tukwaniriza mu lulyo lw'abamaama kati oyitibwa maama kye bayita ekitiibwa ekyo eyo office erina obuvunaanyizibwa era obuvunaanyizibwa obukuleetera okuleka ebibyo by'obadde oyagala bingi era emenya so tolubeeramu ng'ogamba nze saamanya naffe tetwamanya buli yazaalako teyamanya ebisinga ayigira awo okukuza omwana ojja kuyigira awo naye kirungi okuba nga okkiriza nti weetaaga okuyigirizibwa sigala ng'owuliriza abantu bangi londamu ebigasa ebitagasa bisuule wabula ekyo njagala okikkaatirize nnyo kubanga abawi b'amagezi bangi ate abamu nga bakuwa bikyamu ku baana bonna batuufu ate bakyamu buli mwana wanjawulo engeri gye nkuzizaamu owange ayinza okuba yali mwangu nga mu butonde bwe Katonda bwe yamuleeta yennyini agenda kunnyanguyiza omulimu ate n'enzaala omulala najja nga ate omulimu gwataddewo mipya kati ng'oli omwana kye yakuyisaamu ate ono si kyakuyisaamu either oli yali mulala ate ono nga ye musirifu kyebava bagamba each pregnancy is different it's different kati naye bonna gw'obeetisse
era kyangu okusanga omuti gw'omuyembe ne gyengera emiranga gikyali mito. Era kyangu okusanga obukonye ne butakula ne bumyuka bumyusi ne bufa. Kati n'abaana bano bajja bwe batyo nga endabirira y'emu, enfukirira yonna byonna bafunye ebiriisa by'ebimu, kitegeeza abazadde be bamu, oba tuyinza n'obatwala amasomero ge gamu, nga tobasossodde nabbagabirira. Naye bonna ne bavaamu nga balala. Buli omu aba mulala. Era nsaba abantu mulekeraawo okusalira abazadde emisango nga musinziira ku kulemerera kw'abaana. Abazadde abamu bakoze kye balina okukola. Omwana ono bw'akula atuuka n'ava mu mikono gy'omuzadde n'ayingira emikono gye tuyita community etali bazadde be. Kati bano abantu abalala omwana ayagala ku exploringa kuzuula bye baŋŋamba bikola ye bikola bitya. Bw'omugamba ntogenda mu ndongo gwe wennyini bw'okyogedde ng'omuzadde ointroduce nze ekigambo ndongo omutwe kyabadde tamanyi. So kituufu ky'okoze. Kati kiri ky'omugambye tokola bw'oti ayagala okukiraba kyeki y'endongo eki gye baŋŋaana. Kati mu society mwajja asangamu abadongo. Nagamba nze mama yange anogera muno abazadde bonna bwe batyo. Tugenda ogende gwe kyokola ddayo mu budde ki obutuufu. Edda weffe we twakulira simanyi oba amabbala gakyabiri noba clubs bayinanga trans day. Endongo y'emisana. Oba bikyaliyo. Simanyi. Waliwo nze ekifo kye twaddukirangamu DV8 simanyi oba ekyaliyo. Eyo tekyaliyo. Tekyaliyo. Kyali myaka gyaffe. Ya myaka gyaffe. So ebyo ebifo byategekanga trans day. Trans day eyo endongo yabanga ya misana. In other words omuzadde bw'ogamba omwana totambula kiro ojja kwonooneka. Kati n'emisana twayonoonekanga. Kati omwana bw'omugamba endongo abala bagenda mugamba agendayo misana. Ogendayo ko n'omwengo nnyo kati nikyokola omala okunywako okola boti ne boti tebajja guwulira. Oboona bajja muwa engeri y'okubanga amenya amateeka. Ng'omugaana okwambala butya ajja kuvaayo waka nga ayambala. Ali muzooli mu nsawo nga mulimu ennyimpi. Kati omwana oyo ekisooka omuzadde ekyenjagala okugamba tayonoonese. Tayonoonese ali myaka egizuula lwaki kino kiri bwe kiti ali mu ku exploringa. Egye emyaka gya stage z'oku exploring eziwerako nno. Nnyingi. Waliwo ba toddlers the terrible twos bichi ebyo. Then nebana abakuze adolescents especially. Nabo ne exploringa ne tubeerayo nebano be basibire ewaka ba mama bachachi. Naweza 19. Naweza 19 nayingira campus. Nenkulabira. Let the dogs out. Kati omuzadde tulimbya bulamu naye yonna tugendagende kubanga twagala waliwo ebintu ebiri spiritual ebiri physical ebiri emotional mental mukuza omwana. Kati omwana yenna ky'olina okukkiriza si yeggwe. Buli kimu ky'otaakola onaasobola okikola. Omwana alina DNA y'abantu babiri alina taata naawe. Kati gwe bwe bakkuza wali mulala abakuza abalala n'ebiseera birala. Ebiseera abamu bye twakuliramu ennyumba z'abanga otambulawo kilomita namba okusanga ennyumba ey'okubiri okwonoonekako kwali kutono ng'era n'omuntu gwe bakusanga naye ekyalo kyonna kimumanyi. Ennaku zino teweetaaga kufuluma kikomera. Omulyango oguddirira eddinisa lyammwe mulimu abantu abalimu tebaakula naawe tebaakula na baana bo tebaakuzibwa nga ggwe. Eyo togenze wala amasimu. Kati omwana ono ogenda naye kati kumusaasira. Mu mutwe gwaffe abazadde tulina okuteekamuko ka room ak'omwana okukola kyayagala si ky'omugambye. Kyayagala agenda kikola ng'akijja mu bantu balala kubanga naye tamanyi teyakeera ng'akimanyi kubanga teyakiraba naawe. Anjukizza n'ako akantu ke watugamba babikole nga wooli. Kati kyekyo ekikulu. Ruumu eyo kasitono ogiteekawo tagenda kukweka. Giteekewo nga wooli. Giteekewo amanye nti alina wasobola okuddukira. Si mu encouraginga kukola bibi oba kukola bubi. Nedda. Gwe mugamba bugambi nze wendi nze mamiwo. Ensi ne bwekkola ki kyonna wendi. Ne kusomero ne bagamba ki kyonna baggobye. Ewaka we wali. Lwaki? Ensi bagamba east west home is best. Omwana alina okubanga ensi yonna bw'emukyawa amanya alinayo laavu ewaka.
omuzadde tagenda mukyawa. Kati waliwo ebintu bye twakulaba tutiisa, bw'ofuna oluto tukusse todda wano. Ab'ennaku zino tajja kudda, alina gy'asobola olaga. Ffe tetwalina. I was watching an interview. Yabadde ku gundi ki? Yabadde ku YouTube. Nerabidde channel kwe yabadde. They were interviewing Bad Black. Ye Shanita Namuyimba. Kati n'agamba yadduka ewaka nga maama abadde mukambwe mukko nga amusuubiza omukuba kibooko. Bwe yadduka ewaka teyaddayo. That's what happened. So eyo generation erina options ez'okugira. Balina bakwano baba babaniriza jangu obeere wano. Kati abamu balina n'amagezi aba bwe tuyita obusiro obw'okubeera ku street. Yalowooza walungi, kati gwe ogamba wabi kubanga gwe okuza embeera ogitegeera. Ye tannaba. Kati abaana abamu balowooza emirembe giri wabweru wa mikono gyo. Awo. Kati obuzibu bwe bujjira. Ye rebellion. Omwana alina okuba nga akimanya emirembe giri mu mikono gyo. Kati nga bwe tugamba nti omwana ono ng'akyali muto ayagala okuexploringa. Emirembe giri mu mikono gyo. Omwana tagenda giraba oba talabyeko ebikyamu. So omwana ono twayogerako ku bazadde nga go survivinga busurvivinzi nkera kumacha n'enkola kino omwana akola kino nedda. Naye omuzadde olina okumanya nti omwana ono gw'okuza tagenda beera mu bulamu bwo ne mu nju y'obulamu bwe bwonna. Na agenda kubeera ne mu nsi endala. Kati buli lw'omukuza muteeketeekera ensi eyo gy'agenda okubeeramu wadde oli mulamu singa ofudde. Kasita afulumya ekigere kye mu nnyumba yo ng'agenda kusomera essomero ne bwe liba ng'ogamba lya Kikristaayo. Amasomero gaba ag'Ekikristaayo tebagambye nti abajjamu Bakristaayo bokka. Abalokole n'abatali balokole. Ne bwebeera Catholic school esigala erinnya St. Peter o St. Paul yonna Uganda Matters. Naye abasomeramu si Bakatuliki. Wadde essomero bagamba ye standard. Nze nasomerako musomero y'Abakatuliki ng'etteekateeka mwena mukeera bwe baya misa. Tekyategeeza nti ffenna tuli Bakatuliki. Naye nga mulina okugendayo. Essomero ery'Abasiraamu kye bagenda obbakaka kwebikka. Naw empisa abaana tebaziraga basomesa naye baziraga baana bannaabwe. Kati omwana wo buli point ya authority tugezaako gyekweka. Tugikweka nga bwe bakweka n'abasomesa, ekitegeeza nti omuntu gwe bagenda okulaga empisa zaabwe mwana munnaabwe kati ye mwana wo. Nga bw'okuzizza omuwe obulungi waliwo atakuzizza wuwe bulungi. Kati omuteekedde abantu abo bw'abasisinkana agenda kubeeramu atya. Kati oyo omwana gw'oteeka mu kisulo n'ava mu bulungi, oyo omwana ayingira university yakula amanyiridde abantu bonna. Nti nsobola okubeera n'abalalu, nsobola okubeera n'abatambula, nsobola okubeera n'abakyakazi. Lwaki? Ensi eyo gimubuulire. Omugabe mu nsi waliyo kino waliyo ne kino, oli mwana muwala, oli mulungi. Ate n'ekirala, simanyi lwaki abazadde tukitya, naye kirungi nnyo omwana okulaga who they are nga tebannava mu mikono gyo. N'abeera ng'asobola okugamba naawe nno, n'obeera ng'osobola okukola ki? Okumunnyonnyola. Oba nkiyite place of sagala kiyita compromise, naye osobola omunnyonnyola n'alaba ti idea yo eyange ebadde bweti n'eyange eri bweti. Abaana ennaku zino bamanyi okugamba nno nga gwe twayogera ddi ku kintu kya enjaga simanya ng'ekola medicine and biki ebyo. Waliwo omuzadde ng'alina omwana we. Nze kyonna kyebaliza Mukama nti omwana yali free eri omuzadde. Babimugambye fumba enjaga biki ebifuba bijja kgenda, covid tajja baluma biki ebyo. Nti n'agenda naye n'atwala good news n'afumba. Bwe yafumba ng'abayita mu layini, mujja mwenna munywe eddagala, buli omu alina okunywa eddagala lino. Omwana omu n'ayimirira n'amugamba, mami no, I will not. You will. Mami, I will not. I've said no. To why? Drugs are bad for me. Wow. Uyo muzadde yali alina okwebaza Katonda. Era yagamba yagikwata n'agenda n'agiwa teyaddamu. Kati singa omwana yali afraid of saying that no and taking their stand maaso g'omuzadde, ekyo tekyali baddewo.
era kati ekyo kyonna nga bw'oyogedde kitwalira mu nkuza ebintu ebimu bizibu eri effe abazadde kubanga naffe baatukuza bwe batyo omuzadde bw'ayogera toddamu naye tumanye nti tebaatuwa chance kumanya limits zaffe oba obwongo bwaffe tubukkirize bukozese buli kimu tuluŋŋamizibwe buluŋŋamizibwa si tugaana bugaanyi omwana osobola omugamba kati waliwo emyaka egya teens bali mu masomero ge balimu abazadde ennaku zino buli omu alwanya omwana muteeke mu ssomero eddungi kyentegeeza mu ssente kati bamuteeka mu ssomero erya ssente kyokoze omuintroduce nze mbagagga omwanjudde mbagagga bayinza okuba si ku level yo nga gwogamba kanwane era nga ne fees osasira mu installments 3 oweza akadde akamu emitwalo 2 fees kati waliwo omwana ng'omuzadde asobola n'okusasula emyaka 5 omwana gy'anamala mu ssomero beena ye pocket money gwawo omwana kati abo abaana agenda kubeera nabo waliwo ebintu by'agenda okukugamba n'okukusaba si lwakubaayo noonese kubanga ayina abantu baali nabo ayagala kufiitingamu kubeera ne banne nga nawe bw'onoobeera mu bantu abalina iphone n'oyagala ogigule kati gwe omuntu omukulu oba tosobodde kusigaza itel nogamba naye nange njagala ngule ki iphone gw'osobodde okubeera influenced lwaki olowooza ono omwana asanze amata g'obuwunga ku ssomero tagenda kudda tamu ejjaga emami nze sigenda kuddamu kutwala kino ntwala mata ga buwunga senti takubalirira gwe wamuteeka mu ssomero ly'otasobola okusobola essomero si fees maintenance okumaintainingira omwana mu ssomero kirala n'okuwa fees onzijukiza omwana mu nassale eyagaana bali bamupakingidde ki baafumba caayi ne bamuteeka mu bboto ne bamugulira n'ekyokulya bagula kagaati lindazi n'agenda ku ssomero teyabigaana yasirika n'agenda yakomawo nabi nze mmanyi ogenda ku ssomero nga okulaba omukulu kati sande gyali banzikiriza ogendayo kubanga ennaku zange ose zavi tezikwatagana so banzikiriza sande mbavudde ku kyaki neŋŋendayo yaŋŋamba mami nkulaba oyambala gomesi ku kyaki togeza n'ojja ku ssomero mu gomesizo yaŋŋamba byonna bikole ekyo tokikola tojjira mu gomesiyo tojjira mu mishanana ku ssomero byambali ku kyaki bw'oba nga tolina kyakkola sigala mu mmotoka nkubira ng'oli mu mmotoka nzije ebweru wa geeti ultimatum bwe kibanga byonna bigaanye sigala mu mmotoka kati era mpulaninga wemba ngenda ku kyaki sande eyo mmanya ŋŋenda wanga maliriza ŋŋenda ku ssomero so wemba nga pulani ya gomesi njajja mbala ntambule n'olugoye naye makinga sure nyambala olugoye olufaanana olufaanana olwo olugira olwo kati juzi nagenda waliwo okusomero twagenda nga vidi tulina genda mu ssomero munda kati we twatuukayo agenda olaba abantu bangi onazze akuhaginze ono ki nagamba omanyi ndowooza vidi eddako jangu gyensula nemugamba nti batugambye tujje ku ssomero mu premises nagamba kati ekituufu kiri nti twogedde tetulina kye twogedde tobaddeeko nange abo abantu tandika obbamanyiza nti olina omwana oze ku vidi naye nno omukulu ali possessive ali possessive kati musumba lwe yagendayo ku ssomero yayimirira n'amutunulira n'amuleka abaana bonna n'asabira abaana bwe yagenda mumulaba n'amugamba ndowooza oze kunsiibula ddadi kubanga obudde buweddeyo obudde nga buweddeyo kituufu ne musumba n'akitegeera nti bw'atuuka alina kutambulirawo straight asooka kumayiza mulaba n'alyoka adda mu baana abalala ye priority naye yatuwa amateeka bw'oba ojja kola bwoti bw'oba ompa ssente ebyokulya ayina by'otamutwalira ku ssomero temunfumbiranga mmere temujja na fulasika za mmere temujja na fulasika za caayi ku ssomero bwe mba muwulira mulina ekyokulya kye muleete bikalu mugende ku KFC mugende ku Javas naye saagala kubeera nga munzijulira omuceere ku ssomero ayina emyaka emeka 17 kati naye omuzadde omulala ffe we twakulira ng'okyogera otya hawo naye kati
omuleka lwaki ku ssomero ffe twabonaabonanga olw'abazadde omuzadde agira mugomesi ku viddi abazadde mutusonyiwe ne mugato owa siri nga buli awo bufulaati najjayo fulasika nga nkadde ey'emmere ng'aleetedde mu kisawo mu bino ebisawo ebiruke nga mwajje fulasika z'emmere nga n'emmere gy'aleese agamba anti ewaka wali oyagala nnyo ki lumonde gw'omulese ku ssomero tugenda okumala okukyala ng'ekiri mu ddoomu ensi yonna yonna eri mu kunyumya ku gundi abazadde abaana ffe twasomako mu bisulo abaana twageyanga abazadde era nga naffe tumanyi waliwo abaana abalina abazadde bebayita ba cool parents kati nga n'abaana tukola naffe tukolayo diino ne tugamba omuzadde munnange tulina olwayo tulina discussions etugendamu mbadde nsabo gye ku ssaawa 2 ez'okumakya ku ssaawa 3 tugenda wabweru tulina bye tugenda osoma omuzadde bw'akeera 2 abaana baba bakyali eno munda tebabalaba ate mutuula eri kumpi ne geeti dakiika ng'ofuluma lwaki bakubire nobabuuza ani agenda okujja okunkyalira ne bagamba maama nogamba nalongo ayagala okwegula mu basomesa agenda kujja mbadde gomesi atule n'abasomesa bamugambe nti omusuzani tawulira bagambe tawulira lwaki temumukuba ate ye basobola okukubira mu maaso gaawo talina buzibu kati we bagamba nti dadi yajja maaso ga dadi nze mba mutuufu somesa amugamba byonna namugamba ngenda kwogera naye mpaamu obudde nemudda eri ebbali nagamba ye kyekyabadde otakubira mu maaso gaba naye mu primary lwe yankubirako mu maaso g'abaana naye secondary ng'akimanyi kati oyinako ka stage ak'okuswala ate ng'oluusi oyina ne ka boyfriend oyinza okuba toyina na boyfriend oyina crush stage ya crush naye bannaye you would rather be in a relationship than having a crush abaana stage eyo eba n'akavubuka akamulabikira obulungi kati omukubira emiggo ku parade kanyumiza crush toginyongera tukomawo kansubire wa downloadinga Salt Media app wagiteeka ku simu yo bw'oba tonnaba genda mu Google Play Store ogiteekeko download it ejja kuyamba okubeera nga oli up to date buli program yonna yonna eri ku Salt TV ne Salt FM ng'ogifuna live clear ekifaananyi tekyekwata buli kimu kitambula bulungi malidaadi sana ate ennaku z'omwezi 4 October enamboole mu Independence Night teri kusasula ssente ziyingira funa transport yakuleeta ojje tusabe tusibe mu maaso ga Mukama Independence omulama gugamba claim and reclaim weegwo jogedde mutu yes claim and reclaim saagala osubwe okay leero oba tugenze ludda wanange yonna bannange eyo olwalondoza bwegenze ati natandise na lugambo bannange kasita otandika n'olugambo byebyo naye ndooza tukitwalira eyo abazadde tugenda abaana ate kati bayingidde holiday by the way katonda ndooza yagadde tugendeyo abaana bazze mu holiday bayiza ebintu bingi era bayinza okusurprisinga bagenda kusurprisinga mu neeyisa oyinza okuba nga siga authority gye bayina kati ng'era bwona omugamba ekintu ayinza n'okugaana okukola ekintu oba n'alwawo kikola kati ozze ku 0 abadde n'abasomesa n'emikwano gye tomanyi kye bimugambye muyite buyisi toluzinga position yo ya buzadde position y'omuzadde bakiyita authority olina obuyinza omuntu yenna atalina buyinza aleekaana omuntu atalina buyinza yeegoba n'omwana omuntu alina obuyinza ayogera mulundi gumu ogwokubiri kibooko anti nze ne kibooko sizina muzibu tufaanagana naye nage omwana bw'omuyita nti sawa yakulya kyamisana 1 2 olwokusatu luba luyi omwana bayite bonna sawa za kulya kyamisana bw'aba tavuddeeyo tuma banne bw'atavaayo omaliriza mulye temumuterekera yonna mugimalewo bwe mumuterekera n'olulala ajja kikola akimanyi bajja mumuterekera bwe mugirya lwe bamuyita okulya ajja kuvaayo ne bw'aba wa myaka ki alinga mwana omuwere n'azira okuyonka nti akaabyo nnyo bw'alizira limu mmemu ajja kuddamu akaaba omuwe enjala ejja kuddamu emuluma akaabe kati ono omwana akuze atandise okutesitinga boundaries kati akomawa mu kamanyiiro
so mukubanga atandise okutestinga okulaba nti mama musindika bwemba musindikiriza mama akomawa. How far can we go? How far can we go with our mom? How far can we go with our dad? Waba wadde instructions. Yeye nyini nga mama waffe standi ye eruddawa. Babi testinga tebamanyi. Newe bagamba mami talina kyajja kunkola muli kimubaamu. Kati olina okumulaga nti olina ky'osobola okukola nga sina kibooko. Kati bamanye mama bw'ayogera takiddamu. Era naffe twakula nga tumanya abazadde oyo bw'ayogera taddamu gwakubiri. Ne tuba n'omuzadde ng'ajja kwogera emirundi 10 okolerere w'oyagala. Wabula baana mmwe mundeekaanya tebalina kuleekaanya. Lwaki yeggwe muzadde. Kasita batandika okuleekaanya baakugezesaako n'okkiriza n'oyitawo. Kati olina okuzzaawo. Kati badde mu setting ey'essomero erina obudde. Setting y'essomero erina obudde bwe bagolokoka ne bakola bye balina okukola kunnya ne balya. Kyangu nnyo okusanga nga breakfast gye muli 2 tebagyagala. Baagala ya nnya. Kati nawe ogenda kubeera understanding. Tibavudde mu setting ya ssomero. Era kyangu obbasanga nga bagolokose 12 baba batunula ate ne baddawo. Kubanga bagolokose tebalina bitabo bagenda kusoma. Kati bw'oba oyagala kibakuumiramu yanjulawo activity ebakuuma nga batunula ku ssaawa ezo. Bwe bamanyiridde ssaawa 12 kati katugeze ba candidates bo bagenda mula wiiki emu baddeyo. Kitegeeza oyo omwana tagenda kudda mu kugayaala. Bw'aba yamanyira 12 kiteekewo gy'alaba ng'agolokose bw'agolokoka teekawo prayer hour. Kati omanye nti omanyi 12 bw'agolokose bagenda kusaba. Balina eddakiika 3. Teweetaga zibaamu olina kuwa order. Nachekiga atya nti kyabaddewo. Buli muntu muwa olunaku mugambe gwa supervising leero. Ompa report pameka babaddemu. Ne mulala enkera muwa olulala. Kati gw'otuula olinde. Omanye nti balina eddakiika eza 3 ze basigadde nga batunula. Baddeyo beebake. Ssaawa 4 ze bagenda ogolokoka okulya. Bamanyiridde kulya 7-8 ekyemisana. Zeezo ewaka mulya 10. Bagenda kutawanya ku 7. Bamanyize essaawa zaabwe ez'eki era n'olubuto lwabwe kizibu okwadjustingirawo. Kati sapa bamanyiridde okulya ssaawa emu. Kati mwe mulya 4. Ogenda okugamba nti tulya emmere nga bonna beebase. Ssaawa 4 baba beebase. So teekawo embeera nabo eba favoringa. Kati nawe beerako omuzadde obeera understanding nti ku ssomero balya ssaawa emu tusobola okukendeezaako obudde ne baba ssaawa emu nga balidde. Yes basobola okugoloka mulye nabo. Naye kati oli mu kubamenya kubanga tebalina kyakkola. Gw'obayise. Tebalina kyakkola. Naye singa badde n'ekyokola bandiridde ku emu. Kati naawe gezaako osobola okunnyonnyola omwami wo wadde yadda leeti. N'omugamba handi bano abaana bamanyira okulya ku emu ku ssomero tusooke tubawe ku emu. Mu nnaku eziddako ba wiiki eddako nze nja bagala okusanga bakubuuze baddeyo beebake. Naye nga naawe otambulirako naawe omuzadde kkiriza compromisingako komenyako ko naawe amateeka agamu g'olina. Bamanye nti okay we are not alone. Kati ekirala babadde n'emikwano. Era emikwano egyo baagala sigala nga bakommunicatinga nabo. Bw'oba tosobola kugula simu baleke bakozesa essimu yo. Abaana beegabira ennamba. Beegabira ennamba nti mu holiday ojja kunkubira eno essimu ya mami wange. Ekirala baagala okweraga nti baba baguwadde essimu si yiyo. Okay. They show off. So mukwagala okulaga nti babawadde essimu. Mukwagala okulaga nti babawadde essimu. Tayagala bamukubire ng'essimu tagirina. Kati wemba ku mulimu nje mulekere waka. Mukwata omugambe mulekere akasimu akatini akamapeesa oba okontrolinze social media. Omugambe gwe gamba banno nti toyina data. Olweggulo ofuna wifi wa mami. Tobattako kiri kye balina pride eyo gye balina munda nti abaana gy'emyaka kweraga nti balinawo. Okweraga nti ki nze manyi ofuna ebirawo bya perfume naye ndwawo nnyozeeku balumu na lumu. Naye omukulu azikuŋŋanya n'azikuba zonna n'asindikira mukwano gwe. Namugamba mami yangulidde I have now a collection of 6 perfumes. N'akwata essaawa za pasita n'asimbya line. N'akuba ebifaananyi n'azipostinga. Era buzibu bwe bugira ng'alina w'alaga.
ogenda olanga mpasa mbadde nkusaako okunyambali kweyo essaawa omanya yakola ki alina gwe yagiraga nti yiye era naye yakitegeera mugamba kale tekirina buzibu olunaku lwakera omwana yannemera ku ssimu yange mami nkwegayiridde watukkiriza tugendagenda mupiira ne mugamba essimu yange bwebulira ku mupiira nanga nedda olaba ngenda ne gundi kati tugenda gikuuma nnyo tegendagira kati nze nemmanya indirectly nga nziye alemedde okiŋŋamba ne mugamba kale tukyuse line nangamba nti kati sagala twalirako kavayo ne mugamba olaba kava ekuuma essimu eno obutayatika nanga nkwegayiridde ebyo bikava byammwe kati mwe bwe mutyo naye nze nnyamba olunaku olwo omutima gwange tegwalimu ng'essimu egenze ku mupiira teriiko jaketi egikuuma egenda okudda nga muli ebifaananyi nemmanya yakoze omulimu nemugaa essimu yakkoledde nagamba yankoledde nagamba ne bakwano bange badde baze n'amasimu naye nga nze nina maaso asatu nemugamba maaso asatu like sibitegeera ye naye bo bayina stage ngaalaba ekyo kyakabi nnyo kyekiriko era bampa essimu ng'ekirabo oli yangulira iPhone 15 omwami n'agimpanga ekirabo opasita bamukuya amasasi nawa ne pasita essimu omukulu we yagiraba nanga kati mami eri eyo gy'obadde nayo wali ongambye gimpako nze naye gambye ogikuwa senior 4 nagamba nedda katukyuse mpaamu eno konze ojagaza ki anti yeriko konze sirina buzibu gye nkuwaddemu era waawummula switch 15 ebayiye nti amazima gali nti eyo stage egenda tuuka nga 15 tekyali 15 naye kyayagala nagikwatako kati nze kyennina gw'olina ky'olina ng'omwana wo kyayagala abaana bano ababba emmotoka ne batomera mubagaano zituulamu nga mwemuli katubaleke bavugemu nga driver omuleke amuvuge nga toliimu ye kyayagala agenda apikinga emikwano gye tubakimye mu mmotoka yaffe dadi anzikiriza okutambula n'emmotoka nga lwenjagala kye balina kyokka bamanyi abazadde bonna bali strict naye ayagala okweraga mba neshanze dadi wange anzikiriza nezija n'emmotoka ye Range Rover yo gy'olina atuwuliriza kati ekyo ayagala kweraga mba neye stage muleke amaloga mugwemu kubanga kyammwe kikye kasita kiba kikyo kikye keeko kuwatugambye kali ketwageyanga abazadde byebyo ne kakati batugeya nawe kakati abaana batugeya baddeeyo balina ba cool parents era nga baagala nnyo n'okukyalayo atugendeko abagundi kuba bamanyi dadi ali cool nagendako ku ssomero ng'omukulu ali mu P7 ne mugamba ye bakwano nangamba ninayo n'emikwano emirala kati bali 6 ne mugamba emikwano 6 nagamba bonna bakwano bange bonna n'abayita nangamba maaso gaabwe nangamba mami batusaba otukuye ice cream ne mugamba classes tezinnaggwa mbadde nze nga nawe nze okene banzikiriza mbalabe anti kati tulinde tumalirize tulinayo 2 hours ntuule 2 hours tulinde gwe obonzizaayo eka so mbadde nsaba otulinde bwe tumala ffenna otuvuge otwala otugulire ice cream nga n'ekifo bakimanyi kye baagala ogenda ne mugamba naye nga nabadde sikipulanize naga nedda kati nze nkimanyi kubira pasito mugaye ku mulimu togenda kubayo ne mugamba ye kale tekirina buzibu mudde mu class nja balinda navuga buvuzi nengenda nenkola ebyange zigenda owere 10 ze bava mu class nga wendi nenfuna ssente nembavuga twakozesa emitwalo 6 ne tugenda ne bafuna ice cream nga musanyufu yangamba abaana ku ssomero bagambye mami wo wakabi your mom even listens to you omanya abaana bagambye nti ompuliriza abazadde babe bo tebabakkiriza tebabawuliriza ne bamugamba ki ne ngamba okay n'abaana bakifiiringa it makes a difference naye zaali mu bulumi programu zange nalina ndala nekola olunaku nabendingako amateeka kubanga akiŋŋambidde mu maaso ga banne azimbira singa yakiŋŋamba yekka twali tugenda tuula mugambe ssebo nina kino na kino na kino na kino sigenda kusobola kikola nagenda ku vidi nga nina mu emitwalo 5 zasigaza ez'essomero zalina okukozesa kubanga bakosite oba balina ssente ze babagamba nti muwe 5 kubanga bamanyi zibaterekera oluusi nga ajjayo buli lunaku ssente tuuka mu banne lungi nnyo abandese mukulu ali mu senior 4 nanga mami omanyi badde nkusabayo emitwalo 10
ne mugamba kasooka tumayiza bino ebyavinanga nedda banne we bali awo ndoza yabagambye mami ajazituwa ne mugamba ngamba de sata mudeko ne sente nagamba anedda kati gamba waddeni akuole ompe ojazi musindikira ene mugamba kati zigenda kukola kinaga kati olaba tulinayo trip kati nga bwe tuli bana tetulina zakulya tetulina bana kati bana bapulaningira mu nsawo yange ne mugamba kati mmwe bazadde bamwe tebabawadde ate batuwadde nakwata sente zange mu bulumi obungi ne bagamba kati muli bana mugenda zigabana muti emitwalo 10 kubanga ebiri gye 8 nagamba anidda kati bomba ebiri nze nsigaze 3 ne mugamba kati nziba nagamba azimpe nze njo zibawa nja bagabanya ne mugamba era bwe yagira bwe bati ng'awumudde ne mugamba bw'obanga olina kyoyagala tokingambiranga mu maaso g'abantu oba omutadde mu position enzibu saagala kuswaza naye ate nange onkosa mba sikiina mu plan n'agamba kale ne mugasa oba olina kyoyagala wadde kya mikwano gyo ŋŋamba in advance bwe mba nzirina nzije nazo naye okuŋŋambira mu maaso g'abantu yes kigenda ne mugamba mpozi ng'oyagala nkwemparasinge nawe maaso g'abantu nkwemparasingira nti sigenda zikuwa ekyo n'akiyiga naye nasooka kasaddaaka ak'ekikazi ne kagenda mu bulumi ne mugamba naye njafuna wekkwatira nze nina wenzijo zijja era holiday yayoza emmotoka za bwereere anti emmotoka eya pasita yo yamanyi yebajoleza 5 eri yange baali bajoleza sente ndala kati n'endala gye booza era bangamba ekyali ye abasirikale webatuula tuba tujoza 2 eya pasita egyo ate bajoza buli lunaku mbwe ina emipiira minene ayi yayoza emirundi 5 ne mugamba ziweddeyo naye nomulaga nti teziva ku muti za kukola asiri mwangu sente yange mpola pasita kati ate ono naye lwaki ngenzeeyo nti waliwo akaseera lwogenda okubendinga rules zo omwana ono buli lwokikola kyeweekoledde kyekino ofunye omuntu agenda okuba free naawe nga buli kimu kyonna asobola okukigamba tatya omwana atya okugamba nti nkusabayo emitwalo 5 alina gwagenda ozisaba bw'aba azeetaaga alina gwajja ozisaba kati bwayingira emyaka egya university baba abaana ne senior 6 abasajja we bali abazibawa n'abalenzi ennaku zino abakazi we bali abazibawa naye omwana alina otuuka mu position egamba nti bwe mba neetaaga mami ajja zimpa daddi asobola ozimpa era baba batazimpadde abatalina si kugaana buli lunaku bw'ogaana buli lunaku n'olunaku lw'onooba ne ssente omwana tajja kusaba manyi tojja kumuwa ayakumanyirirayo bw'atyo nti nze omwana akusabye pocket money nti pocket money kusomero twetaaga emitwalo 3 naye oyina gumu kitundu gumuwe lw'ofunye 3 gimuwe mugambe nno ampa era mami bwampa ogumu ekitundu aba talina naye Katonda lwakuwadde tomuwa lw'otalina era okaba tolina naye ayina ebyetaago kankubuli ennaku zino abaana ebyetaago byabwe perfume eno ndala ffe tetwabirina ne deodorants abamu nga tetuzikozesa abaana bano babeera mu uniform nga bakubye perfume beewuunyisa oyingira compound y'essomero obuwoowo obukuyitako nga naye bano abaana kati ye bw'agenda talina bane bamugamba abaana balina amannya gesitawuliranga nako bw'omugamba nti ngenda kugulira ku requirements ngenda kugulira deodorant naga nze sikyakozesa bugundi bu deodorants mami nomugamba okozesa kinagamba njagala perfume erinnya lyayo bwiti nemugamba naga mukwano gwange gyalina nomugamba sigisobola naga nedda nagikebedde ya mitwalo 8 nomugamba ati pocket money tukoze tutya n'omulaga ntogenda gimuwa tagikusaba ajja gifuna kati ekibuzo kiri nti agifunya atya kati abaana abali mu bisulo bye bino bye bakola batunda sukaali batunda sabbuuni gw'obawadde batunda ebintu bye balina okukozesa batunda ne uniform batunda amasweta omwana n'agamba n'akomawo naga abaabibba abamu tebababbye twalina omwana ng'atunda buli ttaamu omufaliso nga muwala
tonga yali yayitawo ng'agutunda ttaamu ng'eweddeko naye nga buli ttaamu etandika dda n'omufaliso omupya n'omugamba naye kati baakwadde batya omufaliso omupya nagamba munange nambagambye bagunzibiddeko mu paaka ogenda mukola ki nabadde kubanga omwana omulesa akomawo yekka n'ekikeesi ne mufaliso naga nabadde ntuddeawo nga nsumagidde ne bagunzibako nga yagutunda gwe wagula emitwalo 3 yagutundamu 2 lwaki ayina ekyetaago gwe kyolowooza nti si kinene ku ye kati kuffe ennaku zino ab'omu Kampala abalala simanyi abaana ekintu kye bayita amata g'omu bubokisi buno obutini buno bu flavored milk bufuuse flavored milk. It's the in thing. It's the in thing. Abaana batwala mineral water mu bisulo batwala juice mu bisulo tebaagala juice ono wa kwenkya ebyo byakaddiwa byaffe kati gwe omuzadde ozunga n'ekikebe kya kwenkya ku viddi baagala yo flavored milk oba splash simanyi reham bayina buli kika kya abaana kusomera babakkiriza soda babakkiriza juices eziri packed kati onaze n'owa ekyakwenkya tagenda kigaana agenda nakikweka banne akukute ng'akinywa naye agenda nnoonya ssente agule banne bye banaalaba ng'anywa. Twebaza Katonda olw'amasomero agatakkiriza kuinga kati omwana gy'omuteeka kubanga kati ali mu holiday wamuteeka mu ssomero ki olisobola sis fees obulamu bwe buno byonna byakulaga nti omwana wange bannange ye talina buzibu bambi ebintu abikozesa n'amatira tansaba ng'abaana bala bwe basaba kisoboka okuba nga kituufu omwana we ye bw'ali ne wabaawo omwana atakusaba kubanga abyetuusaako. Owagwawa omwana abyetuusaako nze nakiyigira mu buto bw'oba obeera wa taata wange togula mmere mu nju ye muzadde yekka mbwe waka wadde tewali byakunywera ku kyayika ngende negulire chapati otya kudiruki bw'oba olina byoyagala ogulaita ssente ozigane daddi bampadde wano mutwalo walo gundi yampadde nusu 15 kale azikwataganye genda ogulemu obugaati 5 mwenna tosobola gula chapati weka n'otulanga abala tebalya tannafeyiringa ng'omuzadde kati ye mwana atandise okwegulira ebintu ng'asoma nga mukyali balamu tomukkiriza kasita akitandikira mu primary mu secondary takwetaaga ku university ajja bigula ali mu hostel yeetaaga kakuuka teetaaga kuuka nnene yeetaaga buno buplate buno bwe bagira obwo buyinja bwe batunda ennaku za butunda mitwalo 15 kitegeeza olina vaako emyezi 9 ng'osondera kakuuka ka hostel kafuriji ak'emitwalo 5 aka hostel okasondera osondera karaka k'engoye akalinga ka closet obwo obutini bw'abaana mu hostel ka mitwalo oba 25 kitegeeza omwaka gwonna gwatudde ng'ali mu vaaka olina okunoonya obukadde 2 obugenda oyimiriza omwana mu hostel. Lwaki oyagala omwana ogezeeko muwa byalina okuba nabyo abalala bajja bimuwa abaana abamu tubebaliza Katonda bakuze ne bamalako okusoma kwonna nga tebafunye buzibu okusomozebwa bakufuna yes balaba ebikemo Katonda n'akusaasira naye ffe tetumanyi owuwo yaani naye era n'abo abaaguma bayita mu bulumi waliwo obulumi omwana bw'atalina kuyitamu nze saagala mwana akula emyaka gye nga teginnaba nga Katonda akusaasidde omwana akuze okusinga emyaka gye kitegeeza yakeera obuvunaanyizibwa bwo n'abwewa nga muto. Yes eyo nnaku sigamba bannange omwana nga avunaanyizibwa nedda eyo nnaku omwana okuba nga takyakusaba nagamba mami nze tompa pocket money nkimanyi maama toyina ssente nedda omwana lwaki abeera mu nnaku eyo etandika okutegeera ebizibu byo mugambe nina omutwalo nkimanyi tegugenda kukumala naye ku viddi nja kuleeterayoko ku kintu ekira kubanga omuwadde ne byagenda nabyo omuganyi kati ogwo gwoba okozesa kukekereze naye buvunaanyizibwa ga mama nedda omuganyi buvunaanyizibwa bwange okumekinga sure nti mu ssomero obeerayo ng'oli bulungi ng'olya ng'olabirirwa omwana naye agende ng'akimanyi nti omuzadde we yamuvunaanyizibwako era nja kukubira mami nga sirina paadi naye abaana ne babba paadi mu bisulo
emize egimu abazadde ffe tugireeta abaana babba toilet paper mu kisulo babikola omwana nabba bokisa mu kisulo abaana abamu obubbi era babuyigira waka nga mugamba nti omwana mubbi omwana wadde atya ewaka n'ebintu by'otamugulira n'otamugamba bizzaayo oba wamukkiriza okubba kebe sweta kebe sweta aba atandise okubba so wakyencouraginga kati akikola ne waliyo abaana abatamatira gye bali ne waliyo omwana nga talina mpale omwana omuwala omusindise ku ssomero ne nikas 2 mama naawe beeramu yakola atya empale 2 omwana akola atya singa emu ekutuka singa agenda mu periods nebera stand n'ajoza n'egaana okutukula n'eguba ku ssomero tusobola okuteeka ku pant peg empale egubye bagenda kutunulira kati nikazi n'abaana bazibbanga kubanga tolina bw'ogamba yiyo nsobola okugula kala naye omwana okubanga asobola okubba ebintu bye ngamba abaana abamu bye babbanga ebintu nga ddala mwana mubbi masuuka ebyokulya ebyo bya bulijjo omuntu otwala daddies eze ne zigwamu n'ayagala alye ku zizo naye ekintu ekiyitibwa engoye ez'oku mubiri uniform ebyo omwana wo mubbi omwana naawe omuzadde omutadde mu ssomero ne uniform emu kisoboka ng'ali mu kisulo ayoza n'ayanika n'ayambala yes muyina ennaku funako by'otunda ewuwo nawe ogambe nti omwana agambe mama yatunda kino nsome kwata ku abakyala tosiba nviri za 8,000 gula uniform ey'okubiri togula ngatto mpya tosonda ku mbaga z'abantu abagamba abantu abamu si buvunaanyizibwa bwammwe mukwano gwo si buvunaanyizibwa bwo muwe ng'olina omwana we yasooka ofuna balance gw'ogabira abalala balance teri nze ndabye abantu nga bafa sirabangako omuntu yali afudde naga muyite mikwano gyange gijje wendi buli muntu asaba famire ye muyite abaana bange kati baana kibe bagenda oyita nga byonna wabimalira ku mikwano gyo batono nnyo nga mikwano gyabwe gisula ku kitanda baana bo be basulawo batono nnyo nga bawangadde n'emikwano gyabwe ne gituuka obbajjanjaba ne giteekamu ssente ng'olwadde mwana wo gwe waweerera yatola ku ssente akujjanjabe mukwano gwe agenda contributinga ku mabugo nga tokyategeera obukadde tujja bbuwa naye omwana wo yalumwa ng'ofudde ensi egenda mu maaso ku bantu abalala bonna omwana erwawo infact eddibu lisigalawo obulamu bwe bwonna mikwano gyo abakyala tukimanye we are replaceable tuddizibwawo teri mukwano gwakulimba nti toliddawo era alumwana ga mukwano gwange yafa kasita afumbirwa mukwano oba tokyalina nnyo makulu gali awo mikwano gyange njagala naye omwami asinga emikwano gyange kitegeeza naba replacing naye okimanyi nti ofuna omusajja omulala ng'omwana gwe wazaala otambula naye ku mugugu bw'alwala munange katani olaba omwana asobola okuba nga si we yamuzaala bw'alwala omusajja oyo akkiriza osula ku kitanda n'omwana oyo naye mugambe mukwano gwange mulwadde ngenda sulayo exactly kitegeeza waliyo abantu nga priority abamu ssente tezibuze abaana si priority essanyu lyabwe ssente ezimu tuzirina kale si nnyingi naye bw'oba olina ezisiba enviiri bw'oba olina ezigula ekiteteyi n'ogenda ku mbaga y'omuntu nze mbabulira embaga ezo oziraba baagala mugole ne metroni abagole bombi ne metroni n'abazadde wootegerera nti baakuyise naye tobadde na makulu ye waguze ekiteteyi nga bwe bagamba bagenda okuwa speech toliimu ekiteteyi kigule ng'oli kubagenda kuwa speech Salt Media sabukuludde ekipya Salt Media app wuliriza programu yo ku Salt FM era olabe programu yo enganzi ku Salt TV awatali kwekwata wadde okusikattira ku ssimu oba tablet buli woobeera wanula Salt Media app ku Google Play Store oba ku Apple App Store ku bwereere onyumirwe Salt Media efulumya ebiteesittaza tetubirina ebyo Salt Media fe munnyo akatalekeka kava mu Ecclesiastes omubuulizi essula 9 tusome ku lunyiriri okuva olw'15 paka ku lw'10 okuva ku lw'5 paka ku lw'10 Ecclesiastes chapter 9 verse 5
paka ndowooza ku lw'ekkumi naye lwaki ŋŋenzeeyo singa omanyi nga bwe twerabira abantu nga baafudde ojja lekeraawo okulivinga obulamu obw'okusanyusa abantu kubanga tubeerabira ne bye baakola nga baagala otusanyusa kyova olaba ye katonda yakiteekamu mu bayibuli ekyandikibwa kyenkuwadde yagamba bw'ati for the living know that they will die but the dead know nothing and they have no more reward for the memory of them is forgotten. Yes, it is. Also their love, their hatred, their envy have now perished. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. Katonda n'agamba ki? Go eat your bread with joy. Drink your wine with a merry heart. For God has already accepted your works. N'agamba, let your garments always be white. Let your head lack no oil. Live joyfully. Kati goli eyo yagala sanyusa abantu. Anti gundi yanganyo gena. Anti gundi analaba atya. Gundi anakola ki? Ogenda kufa tugenda kwerabira. N'engoye ze watuwa zigenda kaddiwa. Essaawa ze watugulira zigenda kaddiwa. Buli kimu tugenda. In fact n'ebifaananyi bye tulina tubijja mu alubamu kubanga tutya tugamba omuzimu gwono gujja kudda. Gwe yali omuntu gwe twali twagala tutandise okutya omuzimu gwo. Lya weeyagale. It's very funny. Tolaawe tuli wano tuzadde abaana baffe bajja zaala abaana n'abo abaana bazaale naye abo abaana abo abalizaalibwa ffe bajja kuba tebatumanyi n'ebifaananyi babisanga mu nju babuuza jjajja who is this? That is your great grandparent. Oh, okay. She was beautiful. Kiwedde. Bwe baba ekifaananyi weekiri. Go eat your bread. Siba bulungi weeraba.